abo abantu babiri baba banjawulo. Mu kooti yesterday looya wa Bebe Cool yazze. Mu kujja kwa looya wa Bebe Cool twabadde tusuubira yandize n'empapula eza Bebe Cool ng'asonyiwaani nga zaleese mu kooti naye yazze ng'azikuulira musango. Kitegeeza ki? Okusonyiwa kwa Bebe Cool kukyali kwa TikTok. Naye mwenna mujye mwogera ruwira iti gundi live yakoleranga Alien Skin nga top dancer nga yakafa yoga ngati mwashobora kumuwuliriza owa gundi wa palaso ruwira ati myaka mukaga bamusibe yayagalizanga abantu amakomera nga yayayana ku lwa top dancer yakoleranga video bulunira ku lunaku ng'akola video ng'akola live bamusibe Alien Skin we yayagalizanga komera yete bamuzaala yali talina baana Fulawa ebintu by'okusiba si by'amaanyi bangi abaagala yaveeyo naye akyaliyo okitegeera era bwe kiseera kinatuuka nga wakuvaayo ajja vaayo si byagamba nti waliwo amwagaliza alemereyo. Abantu nga balina obusungu bwona nfuuyiko Rama nkulamusizzaako asimate nawe nkulamusizzaako ya webale kuweereza kakati nze nzijidde wano ku nsonga ya simaati buli omuntu ali okuvaayo wano okugamba mbuluuyiraita abadde tavuma nga tuwolereza luwimba abadde tavuma luwi abadde wano ku TikTok abadde tawulira njiri ate n'omusango Rama wamu we tuba twegendereza naawe gundi Andrew mwabali mu kooti ezimu ku musango zibavunaana luwi zinawulirako tekuliiko nti mbusimanyi oba abuse kuliko hate speech n'emirala. Hate speech kitegeeza ki? Okwogeza obukyayi ku muntu n'oba tovumye Rama ng'oli kwogeza bukyayi ku muntu ezo emisango ekikyasinze okusibya abantu mu kkooti si kuvumwa mwenge mukirowooza simanyi kuvuma simanyi biki hate speech keekeza Zuwena ayinza okuba tiyazivuma ziri bwe ziti naye yazoogera nga yogeza bukyayi we nyini Simaati ojja kujja wano obuuliza abantu mu ngeri yonna naye ng'ekintu kiri nti bw'oba ng'oyogedde n'okwogera obubi ku kintu ky'omuntu oba n'omugerera obubi ekyo kyokka kimala okusibya luuyi abadde ayogeza hate nyingi si ku Zuwena yekka si ku bantu balala bokka naye ng'ayogerera ku bubi abantu n'okuvuma n'avuma n'awuugiisa n'akola ki so mulemu wano okuwolereza ekintu ekikyamu nga kikyamu tukole ekintu kimu Lwama kyabadde agamba mwaba mwagala ennyo bagende beetonde ebyo byali mu kwekazaakaza alina emisango mingi kuba Alien Skin bano bona abaana babadde boogera ayogedde ebintu bingi akoze haamu nyingi nnyo ku bantu kati tujja kujja wano tuzanye simpate wano ng'omuntu nga tubiikirira ekibi kyabadde akola tukkirize akoze ebintu bingi if it is the time to pay let her pay Rama omuntu wakola ekintu kyonna nga kibi there is that time always for payment okusasulira ekintu ky'obadde okola it is now time kana akaseera mbadde nkasuubira ebirungi kati Rama ono omusajja azze n'ayogera bulungi ye nsobola omuddamu ebintu by'ayogedde kituufu era sikiwakanye ekyo ekigambo kyenkuzaayo wali emabega nti ffe bye twegezaako mbu tweteeka mu nga tugamba kubanga gambye twawulira audio nga Bebe Cool agamba nsonyi yaani ne Rama agiina era ekyo kimanyi nenkugamba ekintu ffe kye twesibako mbu luuyi etondere gundi buli omu woba ng'otegeera ng'olina amagezi ng'olina ku TikTok kuno Bebe Cool siba luuyi anti kati Rama kyagezaako okugamba ku nsonga eyo simaati nti yes ekyo ffenna tukimanyi n'ekyo tukimanyi lwakuba tutegeera gwe ng'ogambye nti woba ng'oli mugezi osobola okitegeera naye wano mu buntu kye batulaga ekifaananyi kye batuwadde era naffe kye tulina okugenderako yadde tutegeera nnyo tulina okumanya nti Zuwena ne Bebe Cool be basibye luuyi besides okutegeera kukulumako kwetondera Bebe Cool okitegeera kati lwakumanyi nti bisaawa bino kale tukkiriza kale luuyi Bebe Cool si yamusiba katukoze tutya
kuba ye solution kuba buli atukira wano tugezaako nnoonya solution. Andi kati ama nyina ekino kye twali tugamba nti Luwi yeetondere Bebekulu ne tukakusawo egamba Bebekulu asonyiye Luwi kati tuddako ki kubanga twawiranga agamba amusonyiye. Anti kati Mr. Smart kamusalemu wano ku kirimi. Kama gye baleko sebo. Kati nawe gye baleka muddemu ono Smart ky'otamanyi. Ogambye nti Bebekulu yasonyiwa Luwi ku TikTok. Ne Luwi teyeetonda. Okusonyiwa. Uliriza statement ya Bebekulu. Bebekulu agamba kuba yasookanga munyiivu n'agamba mu abavaayo gamba nti Bebekulu lwaki ovumye lwaki osibye Luwilayiti Zuwena yesi mu kyalo olw'okuba Luwilayiti alina omwana. Ekyokubiri n'abuuza lwaki bino bye mwogera nti Bebekulu akoze bubi okusiba Luwilayiti we yali akuba keeki kale ng'ayogera ku keeki za Zuwena temwogera bino bye mwogera. Ekyo n'akivaako. Bebekulu n'amala obwo bwali busungu. Bebekulu n'amala n'agamba yesi munneegayirira omuli maama wa Luwilayiti nti nsonyiwe Luwilayiti naye ye gwe basiba ayogera ki kati ye gwe basiba agamba tajja kwetonda olw'ensonga alina emisango emirala. Kitegeeza Bebekulu tannamusonyiwa era togamba nti yamusonyiwa ku TikTok tannaba kati asonyiwa ateetonze kuba oli tanneetonda so bwe kityo bwe kiri Kati tanneetonda era kati Rama nkubuulireko kano akagambo kamu. Fenna nsagala nnyo nyina abantu kye bantwalamu nti oba mpolereza Luwi nedda. Kubanga fenna ku TikTok abantu naddala babeerako kuno tufulumya ebigambo. Just omuntu akwatiddwa obusungu yatwala kyatwala serious. Gwokimanyi bulungi kaŋŋambe kwiki wano oba Nandru oba nani Rama. Okyeba bulungi twogera wano ng'owulira byogedde bye bituufu. Naye omuntu ng'agenda kijjamu ekintu ekigenda okutuusa ewantu w'otasuubira. Smart kankubuuza akabuuzo kamunze male nze wano ngende. Smart engeri gundi Luwi gy'abadde yeeyisaamu ku media wano waliwo obaddeko awo n'osuubira nti lujja kukya lumu ng'ali bw'ati waliwo kirowoozezaako? Abamu tubadde tukisuubira. Rama Uganda buli kimu nkisuubira. Smart is answer ku nsonga eyo ndabe ku ngeri gy'abadde nkisuubira mukwano kuba gavumenti ya Uganda ngimanyi. negira kubeerawo. guys, if you don't mind, waliwo akantu Rama keyayogeddeko ke mbadde njagala okkoonako katono nnyo. Rama, olina akantu ke wakoonyeeko nga abantu abamu bagamba nti ku nsonga eremesa Luwilayiti okwetonda nti omuntu asobola okulaba nti Luwilayiti singa akkiriza olira singa Luwilayiti akkiriza omusango ne yeetonda nti bajja kwongera okumusiba emisango emirala. Nadde njagala gamba nti ffenna tukimanyi nti Luwilayiti ekituufu kiri nti obujulizi bwe buli obumusibye mu kkomera era busobola omusingisa omusango. Nti ne bw'aba agambye nti sijja kwetonda kuba bwe neetonda omusango bajja kunsingisa emisango emirala. Era sitiru ajja kukomekereza ng'ayimiridde mu kaguli baleete obujulizi bamusibe ng'ate n'ogwa Bebekulu bagumusibiddeko. Ka this is like gambling. Akkirize yeetonde kubanga tamanyi kigenda kube tamanyi kiki okitegeera. Akkirize yeetonde kubanga okwetonda ate asobola ofunira mu chance ne giri ne gitajja kubanze I'm sure nti giri tegigenda kujja singa yeetonda. Nti kye nagamba nti wuliriza omanyi bano kye batamanyi Luwilayiti lwaki ali mu kkomera because of Bebekulu. Golooza lwaki bano abantu abagamba nti balina emisango ku Luwilayiti balinga tebamukwata ng'ayogera byayogera. Lwaki bavaayo kati mwe mugamba lwaki bavaayo kati era bavaayo because of Bebekulu. Kuba badde ng'ebweru Luwilayiti atambula buli wamu nga tebamukwata Bebekulu amaze mukwata ne mugamba nti keesi zizze. Kati Luwilayiti singa yeetondera Bebekulu yagenda omala byonna ngera we batamukwata ng'ayebweru Bebekulu wagenda okukimala kuba kimukakatako tekigenda making kubanga Bebekulu asonye Luwilayiti n'asigala mu kkomera. Ekyo Bebekulu tasobola kukola mumanyi kisoboka Luwilayiti mu kkomera. Abantu bano bave mu kugambolingira musango ogwo bakimanyi n'ekirala kambatereezeemu
ebyo bye tuwulira mbu Luwirayiti alinayo emisango emirala biri mu mbu. Tegedde omulamuzi omukulu tannalutuna ku fayiro ezo. Ebiseera ebisinga ffeffe nnyini tweteeka ku pressure ne twepima ti gavumenti ennoonya. Sadamani Makebe ku bye yayogera nga ye tebamukwata. Yafuma obwakabaka awemudde gavumenti n'amala n'afuluma n'agenda e Germany ne mukabakazi birthday run yaliyo nga tebamukwata. Muleme mu bintu imbu ayinayo emisango mujja beerawo nga Luwirayiti talinayo musango wadde n'ogu Justin yakyogera bukanga nga yandisabye Nayate risky waiver katono nyo sham risky waiver Rama mu abatuukirira oyo omuwala mugezeeko mulengeza mu maaso nti waliwo transformation eriwo eyokuba okukyusaamu mu cyberbullying. Obuteetonda bwe busobola omuteeka mu kateebe k'okubeera example eri ffenna especially naddala mmwe kuba tebajja kukwata muntu atamanyikiddwa kumukozesa nga example ng'ekyokulabirako. Of course Rama beetaaga abantu nga mmwe okitegeera abantu gundi abantu abamanyikiddwa. Kati omwana oyo mu abamutuukirira mugezeeko mulengeza maaso eri aveemu amalala. Omwana oyo waggume, omwana oyo wa malala. Ate twalabako ku maama, nze maama anansonyiwa saagala kuwalampa maama, naye maama bw'ataakyuseemu n'emikwano gy'omwana oyo egino bajja kusiba omwana oyo. Bambi maama abadde yeetonda, abadde yakubira Bebekulu. Obwo bubaawo obusungu ku buli muzadde. Maama tomunenya bambi. Ekyo kibaawo ku buli muzadde ku mwana we. Era yamala n'akubira Bebe ne boogerezeganya. Baayogerezeganya. Muli kugamba nti Luwi abadde tavuma. Era wabanga abadde tavuma guno omusango oguliwo tasobola kwetonda lwakuba asuubira nti emisango emirala wanaaba amaze okwetonda ajja kuba akkiriza nti eri Facebook page ye era bajja mwongerako emisango emirala. Naye ate tukijjawo nti akwatiddwa ku misango eziriwo. Kati mulina pulaani ki? Kubanga muli kugamba nga kimu teyeetonda naye temuleeta solution. Avuddeyo atya? Kubanga olwedde mukwate ku misango. Kati avuddeyo atya wabanga tagenda kwetonda olwebyo bye mutya? Kati mutwe ku solution. Nate mbawulira mulumala okwogera wali nga mugamba naye Bebekulu wandibadde omusonyiwa kubanga alina omwana wandibadde omusonyiwa. Kati akolera kati avuddeyo atya? Solution ki gye muleeta? Ate ekyo kyennyini kyongera kumusibya kubanga bwe tuba tugamba nti bamusonyiwe ate nga ye kennyini yeewakana nti nno teyakikola. Ate nga yeewakana ate mugamba tajja bamusonyiwe ku ki? Bamusonyiwere ku ki? Kyeyeegaana ye ng'omuntu omusibe. Kati ate nekyakyemubammanya Rama kyemubamanya ffenna tuli bazadde wano. Luwirayiti abasinga obungi muli bazadde muyina abaana. Naye bw'obanga ddala otulaga nti olumirirwa nnyo omwana gw'olina nga tosobola kugamba kigambo sole mu nsonyiwe on behalf of your child nti ogende oddeekanga ekigambo sole kyokka kyolina okuba nti okola ne weetonda kuba oyo omwana tali obuzibu bwe buli bumu. Ate simanyi lwaki abantu beepika okuba nti beeteeka we batali. That girl is nothing. Bw'okyogera wano ku TikTok bayinza okuyisaamu eggaali. Ate nfaayo okumpisaamu eggaali omwana. Kuba kati tulina solution gye tugenda kukola. Byonna tubiwulidde tubimaliriza. Kati tewali kye tugenda kukola. Ffenna twogera tewaliwo solution. Solution ey'okwetonda omusibe tagigula. Naye nga mmaliriza kyenjagala okulabula bazadde ba Luwirayiti ne looya wa Luwirayiti batikitoka mubagobe ku kkooti. Tetugenda baga ndi Luwirayiti yeetonde waddembe obuteetonda waddembe okwetonda. Nze from day one mbagamba tetwagala tusalirewo Luwirayiti kiki kyakola ye nga ye yeesalirewo ekiri ku mutima gwe. Saagala mugambe yeetonde ate bamusalire yejjuse. Ate saagala mugambe teweetonda bamusibire eddala ate yejjuse ye akole ekimuli mu bwongo. Bati kyenjagala okuba wabulamu batikitooka mubagobe ku kkooti. Nawuliddeko mbu
era nabo babadde bagenda kubatwala ne Luwirayiti mu bbaasi eruzira. Omulamuzi yabadde alagidde abamu ne bakuba amaviivi wansi ne beegayirira tusonyiwe. Kankubuulireko ekyagaziya omusango gwa Haji ne Hajati yali kamera, era abantu kugendayo buli sensioni ya kooti ne bajja n'obukamera. Haji olowooza yali sita, Haji tabangako sita, era Haji erinnya alifuna lwakuba nti yakwata omwana story gye bamukolako abantu ne bagetinga interest mu musango ogwo ne bazunganga n'ezi kamera ku kooti. Kati Luwirayiti ekikusibya kamera, ekikusibya kamera. Bano ba bloga simanya ba YouTuber ba TikToker abatwala katemba ku kooti nalabye musajja mukulu ali awo bali mu kulikodinga bubina webe mola webe kole ebintu ebitajja. Oli walage engato gyayambadde, oli walage essawa, oli walage empeta, oli wayogera views zafuna, oli wayogera likes, naye nga bagenze kulaba munnabwe mu kkomera. Luwirayiti teriiyo muntu akyasinze bulabe nga muntu azze ku kooti kwogera mboozi zitagatta na musango gwo. Kiringa kufiirwa nga nze kuba nti nafiirwa, oli najja n'atandika oleeta emboozi endala eyawukana n'okufiirwa. Ekisibya Luwirayiti ba buloga. Omusango gwa Haji okugulemezaamu ne High Court okutuula abalamuzi ogamba nti kati katugulemezeemu nnyo gutambule bwe gutyo era tugwongereyo. Zaali kamera, omulamuzi aba yakatuula nga baleeta kamera, omulamuzi aba yakatuula nga mulimu n'abalamuzi nga baagala trendinga nga kimuweesa credit ng'era ayina okulemera ku musango gwo. Kuba gavumenti eraba TikTok n'ekitongole ekiramuzi buli kimu iso byonna. Oba oyagala okukakasa gwe vaayo okola ebyekisiro ojja kukakasa nti abasajja kwebali babaako. Kati n'omulamuzi asobola okwagala trendinga n'agamba waayi omusango guno wengulemezaamu ennyo nja kuba mbeera ku For You page abewaka bamugambe daddi twakulabye, daddi oli serebu. N'abalamuzi sebo nabo baagala TikTok ng'era okutrendinga kwe ng'alina kukusiba kuba waanaakuta amangu emisango gijja kuggwa mangu. Naye kati wano mu kukukwata wano buli we bamutunuzaamu kamera nga bamuvunnamira ow'ekitiibwa Your Majesty tewabiraba kugwaliye ne skin, tewabiraba. Kaakati abasibya Luwirayiti kamera, era singa maama wa Luwirayiti ne looya wa Luwirayiti mutuyamba ne mugoba bitikitooka ku kooti mugenda bba mutaasizza nnyo Luwirayiti. Njagala mbawo example. Madubala yalina omusango ku kooti. Babuloga gye baakoma okujja omusango nga gweyongerayo. Babuloga olwabula nga tebakyagenda ku kooti, Madubala yateebwa. Buli wooteeka omusango ogwo mu kamera ne kooti efuna interest mu musango ogwo, n'abantu abalala ba complainants bafuna interest mu musango ogwo. Ekisooka bano abazze mu kooti n'amakamera bayina ebigambo bye boogera ebinyiiza. Tibebekulu ne waba wakusonyiwa n'awulira ekigambo ekifulumye mu bulogo omu kigenda kumuggyako kimuyingire mu bwongo kimuleetera obusungu obwongera okusibya Luwirayiti. Ate ne mubaamu aboogera ebitaasa oli n'agamba bambi Bebekulu biki ne kireetera Bebekulu okuba nga kkakkana mu mutima. Kati trust me n'abagenda ku makooti ebigambo bye boogera byongera ku musango gwa Luwirayiti ogukalubya oba ogugonza. Naye ng'ate be nalabye ndaba balinga abaagala okukalubya omusango gwa munnaabwe, abo bennyini be bamusiba. Buugira ebigambo ebitagatta ozze kyo omuntu yenna mukwano gwa Luwirayiti alina kgenda luzira si kooti. Era Luwirayiti tovangayo mu kkomera n'ogamba nti olina emikwano ejjajja ne gikulaba ku kooti. Omuntu alina kujja kukulaba luzira. Nze so agenda ku kooti, omuntu ogenda ku kooti oba ogenda sibya munno. Kati labayo ekisibya Luwirayiti. Luli baamukwata ne bamuteeka mu kamera nga Luwirayiti mugonvu, manyanga musanyufu. Ne bateekako ebigambo ng'ali gumite. Kati complainant buli wabiraba naye n'alaba reaction y'omusibe n'ebigambo ebitambulirako. Kale reaction osobola ogiraba n'otakifaako nnyo, naye ovanga ku reaction eriko ekigambo leero Luwirayiti ali gumite onaaneetonda. Ate teri bantu basudiyanga ba comment na bantu bagenze ku kooti, kuba wa kooti kasita kukwata ng'owa comment asudiya nga complainant asoma comment ono ng'ali gumite.
boy ali kali ali solid kati nga ne complainant afuna interest mu musango ng'agamba oli gumite kati nange kanywereze eddala naye nga kiva kuki ku muntu akutte kamera n'agenda mu kooti kati mukazi watu we yazze leero nga kigonvu nnyo ne bamuteeka mu few moments later lulinga akola ati ng'akola ne bwati ne bamuteeka mu few moments later ng'agonze kati Luwilight mwe mwagala yeeyisa atya wagonda mbu ate agonze wasanyuka mbu ate kiseka ki kati ezo kamera nazo zongera okusibya omwana ono kwa buli wogamba mbu ali gumite nanga asiba ngamba ekiri gumite kati katukanywereze eddala ne bwe muva ku kooti n'abanga talaba ku musibo oyo complainant naye afuna ekisa mu mutima n'agamba bambi kinyabo n'ekirala wabawo n'abantu abandi badde baagala okwogera ne Luwilight oba ne balooya ba Luwilight naye olwa kamera zino abantu ne bagamba owaye tetujja kuvayo kututeeka mawulire katuyiteeri nga nabo bayiteeri kati abantu abakyasinze okusibya Luwilight be bantu abagenda n'amasimu ku kooti kamera mbawadde example Haji ne Hajati tebalina maanyi wano ku TikTok naye gye bakomoteeka nga Haji ne Hajati mu kamera emisango gya Haji ne giwanvuwa oba oli awo ogenda owulira nti Mama Flower aguyingidde tekyava ku kamera olowooza Mama Flower yabirabira wate yabirabira mu kamera oba oli awo ogenda okuwulira mbona Lebonsereka agudde sayidi eno olwo ekintu ekibadde kitini kitandisa okuzimbulukuka oba oli awo mbu minisita naye agudde sayidi eno kati ne batandika okusikangana emiguwa olwo musango nga gugejja ekintu ekyandibadde ekitini ne kiggwera ebbali abannamawulire ne bakigeza kati bye bya Luwilight abakamera mukomye okugenda ku kooti tukimanyi muba munonye content naye eri ennaku ya munnamu ate temugisanyukiramu ogenze ku kooti okwata kabina ka TikTok mbulaba akabina ogenze ku kooti otandikise kukola bya kisiru mwekozi obusolosolo muli awo mbonamwe muli baserebu mwambadde agagatto muswaza mwambadde byamulesi muunye enkwawa mulinga abazze ku show y'okuyimba mulinga abazze mu showbiz nti muzze kubalaba eriyo n'agenda ku kooti nga naye ayagala alabikireko mu kamera nti yaze that is not good era tubadde tubasaba bazadde ba Luwilight ne balooya ba Luwilight abantu ababe mulina okusooka okujja mu musango gwa Luwilight be ba TikTok abajja ku kooti n'amakamera wallahi be basibye omwana oyo be basibye omwana oyo kale tetuganye mugamba nti ayinayo emisango emirala ebbali naye gye emisango gigenda kusituka lwa kamera emisango egyo gigenda kusituka lwa kamera buli reaction yonna gyakola bagenda girecordinga bakigisse ku TikTok omwana akwate ebigambo ebivuma ateekemu eyo reaction kati ono asiba yeeyongera obusungu so nga ate abantu abajja ku kooti twandibadde tubasubiramu okubanga bafukamidde okubanga beetonderako munnaabwe woba okakasa ng'oyagala Luwilight era ng'oyagala aveeyo teri kikutwala ku kooti kubeera ng'okwata content naye oba owulira ng'omwagala yemmwe mwandibadde example esooka okubeera nga mufukamidde mu makamera kuba buli we mufukamira n'oli asiba neweba gavumenti egamba Luwilight tumuleke kyekyo maama wa Madubala kye yakola mukazi watu yajja wano n'akaaba omwana wange gavumenti jeno muwuzi President Museveni Madubala yali akyali luzira ne bamuzza mu kumusalira ogeno laba nga basalaasala ebbanga nga baligattagatanga Madubala afuluma ne bakwata limandi gye yakola n'obusibe bwe bamusalidde nga ayinayo ennaku 2 era n'amalayo ennaku 2 ne bamuta maama wa Madubala reaction gye yalaga mu kamera yaleetera omwana we okuteebwa kati namwe reaction gye muli mu kulaga mu kamera egenda kusibya Luwilight ojoti okujjayo munnongo oyambadde okubyeregingi otaddeko obugatto osibye enjala ne ruwigi oli ku sayidi ya musibe olaga nga we muyina ssente ate nga tolina wadde 10 ky'omuwadde ozze olabikidde mu kamera tojjidde ku sayidi ya siba ojjidde ku sayidi ya sibibwa ozze ovuga benzi ogipaakinze wali oluusi benzi muzeewoze mu bondi ogipaakinze wali abamu bajjidde mu Range Rover agyewoza agipaakinze wali avuddemu awunye ekiwoowo azze emabega wa looya wa Luwilight
Lawyer wa Luwirayiti ayogera nono naye ali mabega kyokka tawaddeyo wadde nusu ekikumi. Kati n'omulamuzi afuna motion mwezo footages ze muteekayo ne videos n'asiba. Oli mabega onyirira toyina wadde ekikumi ky'owaddeyo kyokka oli wali opika. Atakkiriza lawyer ayogera naye oyongereza akatakkiriza. Wallahi mwe musibye omwana oyo mukomye ogenda ku kooti. Waba ulira ng'oyagala olaba Luwirayiti genda kumukomera gye bamulabira. Naye bazadde ba Luwirayiti ne balooya. Bwe muba mwagala omusango guneeno gugonde, bwe muba mwagala bino ebintu biggwe mangu, musooke mugobe bannamawulire ku mwana wammwe. Musooke mugobe ba bloga ku mwana wammwe ba TikToker naddala bi TikToker. Kale munnamawulire kikulu naye bi TikToker. Bi TikToker. Oli najjanga ayambadde gistring, ayambaliddeko kakondo, najjanga ayambaliddeko akasawo, ataddeko bi earring. Naye batuuze ebbali obagambe nkati twetaagayo miliyoni emu Luwirayiti akole bwati ne bwati nga bitandika ottakula emitwe nga byebuzaabuza nga biyitamu bidduka. Naye wano mu kujja ozze kusibya munno onyirira bikingo ozze ku kooti mwandibadde mujja muli basiiwuufu emimwa gisiiwuuse mwambadde agagoyegoye kuba abasiba Luwirayiti bagagga. Mwe baavu mwe mweyisa ekigagga olwowaana abagamba nti mumpeeyo kale obukadde 5. Kwa Luwirayiti yakuba brand yoli brand. Muli Luwirayiti teyavuma, Luwirayiti teyavuma ne hate speech gye babagambye. N'omusajja abadde wana ayogedde ku kigambo kya hate speech. Kwa Luwirayiti ogamba obugambi nti keeki za Zuwena. Obati ziri bwe ziti naziwaako discussion ekyo bakiteeka mu hate speech. Luwirayiti ogamba obugambi nti Bebekulu wayimirira ku kituuti n'okasuka essaati za Museveni gwe omusajja omukulu. Ekyo basobola okukiteeka mu hate speech. Ne mwenna temusooka kulowooza kiki ekimusibya yayogera kinaki. Mwandibadde muli awo okwegayirira bannange bamusonyiwe ffenna tusobya. Nze nayogera ne Lasita oyo gw'olaba. Lasita nga mukambwe. Bebekulu wallahi billahi ndayira nti Mukama Katonda nayogerako ne Bebekulu. Ffe ebintu ebimu tetubikolera mu kamera. Bebekulu yali mukambwe mu kusooka. Nangamba Rama nkwagala nnyo naye mbadde nkusaba vva mu bintu bino. Nangamba gwe Ideshi Jasi n'abalala mbaagala nnyo imbaagala nga we mukiwulira. Okuba omusajja yali mukambwe n'agamba naye mba mwagala twawukane muve mu musango guno. Tebibakwatako. Nambuuza igwe yeegayirira ku lwa Luwirayiti we yali akuba keeki za Zuwena. Lwaki byoyogera kati tewabyogera? Ne mugamba Lasita nze nayogera. Nangamba kale wayogera. Ate abo banno abali ku saidi ya Luwa abagamba mbu Luwirayiti ayinofuna justice. Lwaki bye boogera kati tebabyogera amaanyi ge yakozesa nga ali mu kamera? Kitegeeza Bebekulu yali tatunuulidde Facebook page yokka. Ne live ze yakolanga ne zi video ze yakolanga yazitunuulira. Era ne neegayirira ne nga Lasita ebyaddala tusobya. Nangamba Lama buli wenkusisinkana sikugano vuma abantu ne mugamba Lasita oŋŋaana. Nangamba Lama naddamu n'akimbuuza buli wenkusisinkana sikugano vuma abantu. Era nga kituufu Bebekulu buli wandaba ngamba muve ku bantu. Wallahi kino sikulimba. Akiŋŋamba buli we mulaba ngamba ne Gulavita akiŋŋamba ne Alien yakiŋŋamba ze sirina mukwano gwange mpagira vuma abantu. Nangamba mwesonyiwe famire z'abantu. Nangamba olaba nti nkwagala. Olaba nti oli kyali wange naye va ku famire z'abantu. Bebe nga yakiŋŋamba lwe nasembayo okwogera naye ku Luwirayiti. Ne mugamba nze ne neetonda ku lwa Luwirayiti. Ne mugamba Lasita ebyaddala tuyina ebizibu. Ne mugamba Lasita nze bannyima emmere mu buto. Lasita navanga amasira mu matu mu buto nga tebanfaako. Kati tubeera ne trauma. Tubeera traumatized naye Lasita tukusaba ffe nga ba TikTok tukolereyo ka meeting otutuuze. Otubuulirire nga taata. Tuba n'obusungu ng'omusajja mukambwe. Nangamba kale tujja kulaba. Tujja kulaba nja kubayita tutuule njogeremu nammwe. Ekyo ne kinzizaamu essuubi ne mmanya nti Lasita saawa yonna asobola ossonyiwa omwana oyo. Kuba yali mukambwe. Kati ku bukambwe bwe yalina ate gwe woovaayo n'ogenda ku kooti ng'oyambadde glasses olidde bipike weetaddeko biripi.
oli mabega wa lawyer wa Louis Light. Actually I don't actually mweyogeza oluzungu because nafuuka because kumanyoko singa babagamba nti musondeyo miliyoni 5 ogenda tola mmeka mulekerawo okusibya munnammwe muve ku makooti mudde wammwe woba oyagala okumulaba genda mu kkomera omuntu ne we yandibadde wa kusonyiwa mwana oyo mweke nnyini mwe muleetera okusibya omwana oyo gwe weebuuze lwaki Louis Light ebbanga lye yeetoledde mu kkooti looya wa Bebekulu abadde tajja gwe weebuuze lwaki Louis Light ebbanga lyazze mu kkooti tewabadde ngawo looya wa Bebekulu ne looya wa Bebekulu yazze lwaki ajja kubanga mmwe miziina mmwe Louis Light emisango waba yagiza ku TikTok era gina tambulira ku TikTok ne looyera ababiraba nti TikTok we yaddiza naffe katulabe video biki bannange muleke omwana mwe mumusibya ate mwefuula mikwano gye ojja otya ku kkooti ate nodda okulikodinga obubina bw'abakazi n'obuposting ozze ku kkooti w'olikodinga ekigere kya TikTok ekyakula obubi really ozze ku kkooti w'okwata mbu negundi azze okuza peegi mu bulumi bwa munno golooza ffe tetwagala views lwaki tetujja ne tubikwata golooza ffe tetwagala butaala lwaki tetujja ne twemulisa folooza tetwagenda luzira mulaba lwaki tetwalikodinga postinga bannange tubeera n'abantu naye pipa bad oyinza olowooza nti Bebekulu bwe buzibu naye ng'abantu abaze ku kkooti bwe buzibu eri Louis Light nga temunnanoonya ani asibya Louis ba TikTok be bamusibya baba bangi baba bawunya babeera disorganized oli n'afulumamu ekigambo mu butuufu ng'olabira ddala tekisaana kubanga kyogerwawo wennyini kkooti zifuna motive Louis Light omanyi lwaki tebamutagamba nti bamuwadde beyiro kuba bamulaba mmwe kennyini we mumutunuzaamu kamera mumukozesa ensobi eyandibadde anakuwala ne yeekanga bambi mukazi watunga ataddeko simayiro kkooti nga naye efuna motive egamba ono tannaba kukola kitannaba kukkakkana okuwa beyiro basinzira ku bintu bino wammanga oli mukkakkamu motive yeeraga nemwe mwennyini omulamuzi agambye nti kale tugenda kutuula ng'ennaku z'omwezi 3 kkooti egenda kutuula ng'okutte vidiyo munno omutadde kati omulamuzi olwedde agenda okujja mu kkooti ng'amanyi ekyokukola omulamuzi yennyini ne wegana agenda Mukama Katonda vaayo bano basaaga omulamuzi yennyini okuwa beyiro asooka kutunuulira kulaba nti ono omuntu gwe ngendo owa beyiro yeeyisa ati anaaba mwangu ebweru anaaba mugonvu kati omulamuzi mukwata vidiyo ne muzitanga kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 tezinnatuuka oba 2 nga ye yasazeewo dde ekyokukola kyova olaba waatuula tamala na budde agamba addeyo akomewo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti kuba munnammwe muba mumukozesezza ensobi mukozesa munnammwe ensobi waba atambula ogenda ku bbaasi ne mumulikodinga waba ayina waatambula oba agenda mu toyireti ne mumulikodinga ne mumumalako emirembe waanakuwala ng'eno ate mudde eno museka wasanyuka ng'ate mudda mugamba ate kiikyo kisese ate bana bagenda omulaba mu kkomera ne bamuwa amawulire waababuuza ku TikTok bagamba kibagamba mbu wasanyuse nnyo bagamba mbu wanyiize nnyo kati naabulwako ekyokukola kkooti eyo yakwegendereza okuseka obusesi ng'oli mu kkooti kikumisa beyiro okuseka obusesi ng'oli mu kkooti basobola okusalira ebbanga eddene okunakuwala mu kkooti kisobola leetera omulamuzi ekisa n'akuwa ekibonerezo ekisaamusaamu oba n'akuta oba n'akuwa community service oba n'akuwa beyiro kati munnammwe awe mumukozesa ensobi omutadde mu kamera aseke omukozesa ensobi eri omulamuzi omutadde mu kamera anyiige omukozesa ensobi eri complainant amusiba ebyo bye mukola tebiriiyo bannange ate muli basajja bakulu muli bantu bakulu si buli wamu ti walina obbeerawo kamera mukisussa ate nze kyemmanyi temujja laba Louis muba munonye content sisuubira nti ozze kulaba Louis okwata kabina ka mukazi nga mu butuufu oyina obulumi eri TikTok munno olumirirwa nojja ng'ate okwata bubina bwa mukazi mu butuufu oyina omutima ogulumirirwa munno nojja ku kkooti
ng'ate okwata ba TikTok bazze mulaba so ng'ate solution eyandibaddewo you people we mubanga muyina solidarity eri Luwirayiti mwandibadde mu mwetonderako kubanga okwetonda kwammwe nakyo kigatta ku kusonyiwa kwa complainant ne weba government nga ye musiba nakyo kigireeta okulaba ng'emusonyiwa mukwata Haiti ya Jeff waliwe yamukutte musajja watu ng'anywa kawalaji sajja watu ayine ennaku yayina ebirowoozo sawa zino ye single father yayina omwana akutte kawalaji mumutaddemu ka sound lineho irine nabana muzene amana muzeyi kati ne weebuuza ne bannange Chovola banze sina mikwano gyaba TikTok era nze nenfuna ekizibu abalijjo okundaba kuko Allah eso segereza ko bisirani byakomera nenze manyabo babalabe bange musajja watunasala ekkubo ne mumuteeka mu sound lala ogambo talala mbadde sinna kulaba lala mukwano lala mugobe bi TikTok Rama webale nnyo live eno oli otya ni bulungi ogambo otya lala ndi bulungi kati kambeke ekintu kyenjogera webale nnyo live waliwo olunaku lwe twasooka ogenda ku kooti video yange gye baakwatanga nnyombe yatambula ennyo mbadde sikyogeranga naako naye webale nnyo live eno omanye ekyali kinyombyamu eyo video nti n'abantu abaali beeyita mikwano gya Louis we twatuuka mu kooti ne bajjayo kamera ne batandika omu recordinga era we nali mnyomba nga mbagamba lwaki mubadde mu recordinga Lwaki because nze ndowooza oba mukwano gwange ozze kundaba na mutima gumu tozze kundi kodinga ani gw'oyagala obbiraga okitegeera ani gw'oyagala obbiraga kati mba ndi wano kozi twali tetulina internet ab'ebweru ne bankubira ne bangamba bakoze biki binene ku kooti biki nenkubira n'abaana kati baba recording eyo clip ne mbagamba mugijjeyo ne mbegayirira bagana so abantu bangi ku kooti bajja kola content abamu abajjanga ab'emikwano bajja kubalaba nti nno nabaddewo naye nga tazze mu mutima mulungi nti nno nze laba Louis naye bajja kubalaba nti nno baabaddewo okitegeera naye bannange kati waliwo video yange gye nalaba eyatambula last time we twali ku kooti kubanga kwolwo abantu abasinga abajjanga okunkwata nga mbagamba temunteeka mu kamera temukwata mu kamera oli yangera oba nnyimiridde entunudde eri najja n'ankwata nga ye just akutte kabina nsobole okutambula yaafune likes toseka naye bannange lwaki mukola ebintu ebyo Rama ebifo ebitalina beera mu kamera omufu tebalina muteeka mu kamera oba awantu awali afudde omuntu omulwadde ennyo ali ku ndiri temulina muteeka mu kamera n'omuntu ali mu mbeera ng'eya Louis temulina muteeka mu kamera naye nze neebuuza banene abaana ba TikTok oba balifa balaba ki nze yesterday saagenze ku kooti saagenze because nagenze netunula mu kooti ebbiri eziyise kooti ebbiri eziyise wanje mubanga abagenze mu bikujjuko thank you abaana abajjanga emikwano bajja balaba nti nange nabaddewo oli ne yeetala nadde eno naye nga doing a lot of nothing in reality talina kyakola bula yeetala bwetaze kamera zimukwate face nti nabaddewo kati bano ab'obusimu waliwo boolaba kati waliwo mukwano gwange ddeno bannange ye buli lwabadde ava mu kooti ng'ajja n'akola live n'ayogera ebigambo bingi era nagamba neba naye katonda atusaasire katonda abasaasire naye baana mmwe ebintu ebimu bye mukola tebisaana mulimu n'ebintu ebimu by'otalina ffe Louis twayogera ebintu bingi naye nga tosaanidde ate kujja mu kamera byogera gwomanyi bye twayogera mulimu ebintu tosobola kyogera ng'ate wookyogera mu kamera wallahi obanga amusibya si buli kibannaenamu abagenda Luwirayiti we mubaako conversation gye mwogedde yogerako ebisaana ebitasaana bireke mulimu ebintu by'otalina kwogera nga byo byakoma mu mmwe babiri kuba omuntu w'obanga okakasa nti Louis mukwano gwo ne mwogera we muti n'abaako ekintu kya oba waayitira oba kyayogera ekikyamu tekisaana ate kujja Louis yagambye bw'ati ne bw'ati Louis yagambye bw'ati ne bw'ati ate nakyo oba oleetera musibya gwe weebuze lwaki Louis wajja tabyogera ate gwe lwaki oyagala obimwogerere nga yabigambye gwe ye tabyogedde lwaki oba obimwogerere
kati nze kinnawusa kuba nena abantu bo balowooza ffe Louis tetumulaba nengamba kulwaki bo tebatunula ku akaunti zaffe n'alaba oba olina ky'otaddeyo toyina ky'otaddeyo bo kulwaki abantu abamu ku mmwe mugenda fa bubi nga mulina ebikolimo bingi by the way because amaziga g'abantu abalala mmwe mugasanyukiramu mugenda fa nga mulina ebikolimo n'ebitabeere ku mmwe oba abaana bamwe oba baani bamwe bagenda bisasulira because it costs you nothing okubeera omuntu omulungi omuntu nawe oba omulinako obusungu buti aba naye omufu omuntu omulwadde ennyo n'omuntu ali mu kkomera banange mubaleke naye kamera zisusse banange kamera zisusse bantu mwe mususse baddeko mu kkooti awo nasimayiringa nga bansibye kankulaga akafaananyi oba olowooza omanyi bano abantu balowooza tuba tulimba nze ebyange entambula nabyo obujulizi lindako nkulage kana akafaananyi yene ntunula gye nali nina okutunula mu kkooti naye nagitunula bamaze kubanga ddene omanyi okusiba mu kkooti kati njagala mbasomese kye bayita kkooti nasimayiringa mu kkooti nenkola nti nga nzikiriza omusango siteeti yagamba ate siteeti yagamba okusinziira omuvubuka ono nti wagguma ennyo alina omutwe omunene era ne feesi ye eraga nti teyeetonze ow'ekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba omuwa ekibonerezo ekikakkali nali nkoze emyezi 6 nga limandi omulamuzi yagamba Kasibante Ramadhan by names I have convicted you 3 years and 8 months no remand no commission bakutemera emyezi 8 omwaka ne bakugirako emyezi 4 navuga emyezi 12 nenvuga n'emyezi 8 fuulu ne rimandi ne baginyima ey'emyezi 6 gye nakola kusimayiringa kati nenzijukira okunakuwala nti nga bamaze ate okunsalira kati bano babuloga wembagamba Louis buli we mumutunuzaamu kamera eri abamugamba mu kkomera nti munnange bagambye mbu wasese ate abalala ne bamugamba nti wanyize buli we mutunuzaamu kamera abulwa ekyokukola asobola okuseka wallahi ne bamusalira ebbanga eddene asobola okunyiiga nga nakyo kimukosa kati bannange kamera muzikomye ye yennyini yeesalirewo akole ekintu nga kiva ku mutima wabula si ku pretendinga nze naseka ne bansalira ebbanga eddene kati ekyo kye mukola ne mumutunuza mu kamera okwagala okukakasa ba followers be n'abamulaba nti yali gumite kimuleetera buzibu olaba bano abaana ne maama we abo abamakamera babagobe ku makooti nze nkubuulira babagobe bano abaana basi olutuukayo bati nga buli omu asikayo essimu si be balina za iPhone 17 gwe olutuukayo bati lalawiyo nga bakutunzaamu essimu buli omu olutuuka and I'm like tebalina byakukola banene abaana balina obudde bungi nnyo naye abantu abamu mwandibalese bananga abantu abalwadde mwandibalese abafu mwandibalese abantu abali mu makomera mwandibalese ne mubajjako kamera woba ogenze olaba omulwadde genda ng'ogenze laba mulwadde tolina nsonga lwaki ojjayo kamera woba ogenze ku mufu genda ng'ogenze ziika kamera togyetaaga wogenda olaba omuntu omusibe ogenze laba musibe kamera togyetaaga nze mbeewuunya ate n'abakazi babikola mbeewuunya omukazi n'omulango olabira ddala ategeera naye n'atuuka mu kifo n'aggyayo kamera kyatalina kugirayo na recording ebintu byatalina recordinga waliwo yakwata video nga twakeetondera Bebe Cool ati twagala asonyiwe Louis n'akwata Louis ng'akola ati ndowooza olaba ati eyo video wogikwata comment section n'ogiteekerayo TikTok nga bakomenti baga boy ali gumite boy ali solid kati complaina nti wasoma comment ezo golooza ki ekimujjira mu mutwe tebalina mikwano nze nina live gye naliko abantu ne mbagamba wano ku internet tetulina mikwano n'omuntu gw'oyita mukwano gw'omala beera mu buzibu n'otegera nti si mukwano gwo kubanga yakulira abajjayo video yabeera mu kamera buli kaseera nga yagala ensi emulabe nti nno waali wano tewali mikwano tewali naye nga Louis tumusabire bambi
Rama webale no live because onzije mukamoli jembade abantu bangi bagamba nga Lala lwacha rwanide kubanga bakitwala mbuno nakulwana ate baanamu aba recording muli babi omanyi kuliko eyatekayo video abantu bangi abagitekayo omulala n'atekayo mbuno Lala yabadde avuma mama wa Louis. Can you imagine? Nze Lala yajja okunziikirako ewatali kamera era weebale nnyo munnaye nze Lala mumumanyira taakugamba nti nze sibeera wali baana ba TikTok omuntu gwe muba temwogerako kikyamu ye Lala waddala va mu ebyo kale ayinza okuba nga mwe mumulaba enjogera ye kyoba ye yeetwala ng'owa kilasi kyali buli muntu aba n'enjogera ye naye Katonda akebera mitima nze Lala yajja neewuunya mu nkuba mu gasooto wallahi temwandiyogedde kibi ku Lala kubanga kino kikugamba mu mikwano Louis gy'alina nze siri mukwano gwe nnyo naye alina Lala waddala mulimu n'ebintu byakola byatajja bagamba ng'oba oluusi Louis yayiti takyogeddeeko nze ndi mujulizi Lala muntu waddala yajjanga enkuba etonnya emmotoka n'ebafaako ne babula mu gasooto naye nga mu butuufu atuuse ate ye TikTok yasooka okujja nga nfiiriddwa Lala oli waddala era weebale nze nkwebaza bwebaza Louis ye yali kiraba nze nakiraba bakuleke bulesi oli waddala naye Louis Light waanaabeera n'egyo emigundu egyo gigenda ku kkooti byayogedde naye mu kkomera oli n'abireeta ku TikTok ate nga talina sijja kwogera bingi naye nina bye nalaba ku kkomera awo abaana baagala kamera nze Rama nawe nakugamba nze saagalira ddala kamera not nti no basaagala kamera nze saagala beera wali baana ba TikTok because bateeka kamera newe batalina kuteeka yensonga y'emu ku byonna byonna byenzolaba okuva lwe twatandika kkooti jo saalinye ku kkooti ne ŋŋamba kasita tulina ennaku endala ez'okugenda eruzira Lala Janaati yagenda n'alaba Louis Light ogwasooka nga siriiko ndayira ntya Mukama Katonda bamuganira ku lwali lunaku lwa Sunday ne bamugamba alina kujja Monday olunaku olwaddako ngenda nze Jasi ne Janaati era ne bamuganira ku gate endaga muntu ye alina we yagireka nga n'alaga Louis yangamba mwagenda leero ne ngenda enkeera Janaati yali azze nga baagala hard copy ne Jasi naye tulinayo video ne muntu tugenze ne tumulaba guli guba yes kuba twali tusobola okukola video yawe eruzira ku gate bannange nzize ne mukyala wange nzize era newe twagenda olaba Laavu Mase lunaku lwerumu twali tuganye kamera era Laavu Mase yagamba mukole eyo bu video ne tubukola omuntu mukwano go tekyetaagisa kukola kamera nti bannange ono mukoledde kino nti nkoze kino si kituufu olina okukola ekintu ku lo nga toteze kamera nomanya nti ngeze laba Louis Light kamera kanjiteeke ebbali yave yakyeyogerere waba takyogedde era si musango okimanyi n'abagenda mu kkomera avaayo n'akumirawo live n'ategeeza ensi yonna nga we yagenze mu kkomera I mean si gwe weka agenze mu kkomera temumanyi bantu bagenda mu kkomera laba mwana oyo naye gwe novayo ng'olinga akoze kinene nnyo oyagala ensi yonna eri ku TikTok ekwebaze kuba ogenze eruzira banange muyiga okukola ekintu ng'okikola kuva ku mutima kyotakoze kuva ku mutima olw'okuba oyagala ensi ekwebaze ekuwane tokikola mulina empisa embi nze kyovala abaana ba TikTok we mukuŋŋaanidde saagalira ddala beerawo saagala because mulina empisa embi mugenda naye ng'ogenze Laagundi ali atya afaanana atya ayambadde atya bye bibatwala ne mudda ne mukumazi live ekirala Lala abantu tuyiga okuba n'emikwano egyaddala si buli TikTok nti olina mufuula mukwano gwo nze abantu bagambanga Rama era abantu ne batakuziikirako nze buli muntu eyaziika alimu important gyendi buli gwe walaba kukuziika nze batikitoka bangi tebajja kukuziika kwange era okuziika kwange kwaweebwa ekitiibwa eri abo batikitoka abatono abajja kuba nti gye gyali mikwano gyange nga tebazze nno na views na likes wano Agatha we yafiirwa maama we batikitoka baziika bangi era ne bebebaza mwebale kuziikirako Agatha oli yadda ku nnyumba ya maama y'ekijja ey'ekijja eri ewaaba maama Agatha n'agiteekayo mbulaba akayumba na positive bye bibatwala
kakabe kano ka millionaire's girlfriend akaana katowe kafirwa mama omuntu ali munnaku banange muwumuze kamera banange muwumuze kamera yazi girlfriend ne bamukwata mukazi watunga amabere taleeze bwati ne bamukwata wakaaba ne bamuteeka mu kamera waba onywa obugi ne bamuteeka mu kamera taata ne bamuteeka mu kamera Edwin ne bamuteeka mu lwakuba nabo bantama tebanziikira kaate nga nange baba baki nemba wana amabugo gange emitwalo 5 wallahi nawaayo ne kuntaana nenkwata evuga emmotoka yange baali bankubidde nayo nze nasasula security eyankuuma nga ngenda okuziika kuba nvuma abantu mbimanye biba biddako buli mwana namuwa emitwalo 5 natambula n'abaana 3 abali solid nembawo emitwalo 5 ng'okukungubaga amabugo nenkola vidiyo eziwera 10 nenteekamu amafuta kuba baziika wala nengenda ne jazz wallahi nafiirwa wadde abaana abo gamba nti sole natya ensi nange nze nkaba nziika kitange ngo Edwin wakomba million years girlfriend mmatu million years girlfriend wagamba awe hani nga ndi mukuziika nze sayina Janati kusinda lavu nga sorry Rama wange nawulire nnaku lala gwe sizikirangako lala nojja nonzikira naye abantu abo era nze sikyaziika era olabanga ebizibu weyanzikira gwenzikira wanyamba nja kuyamba sikyatijja ne Agatha yennyini Agatha n'otangambako sole ku kitange wano baali bakuba nekuteeka ku live yange ne tusonda over 2 million plus nga muli awo omulago munansonyiwa obyogera naye ebiseera ebisinga era Agatha wondaba nga yitelimpite eritwayawukananga matako n'otajja kale wadde okuŋŋamba nti sole kale nze saasobola kuziika kuba nali Kenya na Bebe Kulu naye nensonda million 2 ng'ensi yonna ekuba omwana oyo naye n'atajja kunziikirako wadde okuŋŋamba nti sole lala tuve ku bantu lala twesonyiwa abantu nze siri ku bantu Rama nze siri ku bantu kyova olaba olanze mulimu ebintu byenkola abanne lala yeepanka biki but because mbamanyi bantu mwe muli babi I chose to be alone muli babi temwaliwo wano banaye munjulire temwaliwo nga nkoze live ya Agatha oba twaliko abantu 12,000 ab'ebweru ne baweereza abantu bange ne baweereza nga twagala mami we bambi ayambibwe kuba I was sorry for that mama nze manyi obulumi bwa mama ne tusonda wano million 2 naye wadde ntikwatayo omutwalo kale ye nti wadde okunteeka ku live ye kale nali saagala sente kuba owange already yali afudde kale wadde ka message nti sole kale wadde nti kale tosobodde ngamba sole kuba ebyabasiraamu ofa leero bakuziika lwaggulo ofa kati bakuziika okitegera naye wadde sole twali wano munjulira wano nga Agatha ali wano ne muteeka ne ku live ne bamuwa sente wadde sole kyagamba teyalaba nti kitanga afudde million years girlfriend yalina bbawe mu kitanda naawe hani nze we bafiira gamba Janati naawe hani nye Janati n'agolola ekkanzu n'ennyambala ekkanzu n'ennyuma Janati ye yagigolola n'envuga wallahi Janati n'aŋŋamba kinaalabika kitya kati nze sikyatya nti kinaalabika kitya siziika wanziikirako nja kuziikira tonziikirangako sijja kujja era ekyantwala olaba Luwirayiti mukomera kunziikirako wallahi tikitoka ne waaba avaamu ebibumba sivaayo nange kati nnyamba nebana kati olaba Rama nze abaana b'okwenda apusemenya sijja kulima okuleka omuntu gwempulira nga njagala mu mutima gwe nyizo yimukira nebano bendaba obulabi baneeno abatalina love evira ddala ku mutima bo babeera wantu olwokuba waliwo kamera oba bazze ku recordinga saagala oba muze oba in fact mbasaagala na balaba kubanga mmanyi intentions zammwe teziri pure mbasaagala sirimba onangambye mbu Agatha yali lubuto wadde ka message akagamba nti Lama sole million years girlfriend nga yasobola okunteerako message n'angamba Rama thank you byonna bye wakola oyo omwana million years girlfriend nze baasekerera kitange nti yebale kufa azimbi ogubuto kitaakyatya Lama kyalionka ne kifa Lama senior n'avaayo n'akolera omwana oyo video nti oluvannyuma lw'ofiirwa maama we yagenze ku birthday
ne muwolereza ne nkola video ne mbagamba nammwe temukisussa oli yafiiriddwa ate kati mwagala ne mukolera video nga muwolereza nangamba Rama thank you I appreciate yankolera video ki ye waba ku live ne bawe nawe hanize nkwata mu kabina bye babaamu nenze namukolera zi video wano Agatha wano buli omu bamusekerera nga afiiriddwa Agatha be basekerera maama we Savayo n'enkola zi video Savayo n'enkola zi video nalina mu wet dream kale neyewe yandibadde mu kibada yandigikoze ne muwolereza nina video eziwera nga nkolereza omwana oyo ne kubya taxi wano we bavayo nti baagala emmotoka taxi biki ne bamuvuma nenvayo n'enkola zi video kwe nassa ne ssente enkalu bannanga tulekeraawo okuyamba abatatuyamba tuyambe batuyamba era lala nze sikusabira bizibu naye manya wendi mu bubi ne mu bulungi luwira iti nkyali weranja naye abo abaana babi nnyo waliwo naye banaye waliwo eyankwata ebbina ne bantu mmwe temudala baggulu ye n'agamba kati kamukwata akabina mutereyo video era yatambula munnange yafuna views lala n'obulungi bwo kati bayithawo abatakulabangako lala nno mukazi mulungi lala mukazi mulungi muve mu bino ebya kamera bye mumulabiramu mulungi oba lala okikola tonyiza abantu lala mukazi mulungi namulabako oli mulabako original nawe kenyini ojja kwewuunya alabika ssente alabika nga basereebu wakabi lala ava mu lala wakabi Rama bankwata ebbina ne bantu mmwe temujalaba ggulu oli n'akatekayo nga yalabako kekagi bannange but what do you gain womaliza ofuna views ne comments ne likes ofunamu ki toza kigguki kikumanyi kigambye mbulala bavuga muvuge ekikumanyi kati ekyo bavuga muvuge kirina olugambo mu gutwe Kampala wano gwe bavuga tolina tikitoka kuba gwe level zose tikitoka kimpuli kiki yeserebo gwe bavuga lalo olise Rama tonyiza abantu oliserebo erinnya erina lala keki oliserebo ekyo kyoyina okukimanya naye nga kankuleka Rama webale no live you said ebintu bulijjo byenjagala okwogera naye nga ninda just right time so thank you so much kankuleke and I really love you naffe tukwagala nnyo lala webala omutima omulungi nkunyiiza ne otankyawa n'obeerawo ng'onjagala lala abantu nga mmwe betwetaaga tonyiiga wala kukyawa webale nnyo byonna kuba bambi otubeereddewo va kwoli naawe hani ntakulaako wano nfiiriddwa ogamba ani akutaku naawe ntakula mu mugongo naawe hani ntakulaako wano kale mwantama temwandibadde mmwe nalina ebyokukola nga mmwe we muwabirina nga muli mulaavu natunula nenkaaba amaziga nze taata wange okufa nga tumuziika tekyankaabya naye nakaaba lw'abantu be nabeererawo bo ne batambeererawo nakaaba mbwani kati mpulira bulungi muli mulaavu nfiiriddwa nga nange wano janati nali nsobola okukola live nga mufiiriddwa nange ani kati wano mpulira bulungi ne miliyoni ya zi girlfriend teyandibadde gwe edulini ku bugagga bw'olina n'otagamba nti kale lama mukamuweeyo amabugo n'ennyomba n'abayimbi kwegamba we bataabaziikirako basereebu nange ne mutanziikirako ne munsasula siri kyerabira mu bulamu bwange bwonna sibavuma sibavodde naye mukimanyi amazima amatuufu najja n'enziika ne mbawa n'amabugo ga 5,000 n'envuma ne bitikitoka ebyajja ne bibakwata bividiyo ne bikwata buli kimu ekitategerekeka bannange tulwana entalo z'abantu naye abantu tebasiima be nayogerera ku kufiirwa kwammwe banyiigira n'okunyiigira kyokka be nali mpolereza bali nga banyiigidde bali ani mpulira bulungi ng'alinga akabaata ke baweeweeta bannange
TikTok ofunye ekizibu nja kujja era wallahi kino nkibalayirira nze TikTok eyambererawo gwe era kanjogere ba TikTok abali bambereddewo afande watuli bulala wambererawo olw'ensonga emmotoka eyo gye mwali mugenda nayo e Masaka gye baakoona nakulwanirako kale nawe nojja you appreciated me nonsasula gwe wofuna ekizibu nja beerawo Winnie wa mami wambererawo kamaama ate sigwe gusose sigwe gusembye Winnie wa mami has been always there for me when nasiranire Dubai Winnie wa mami yampereza sente era yambererawo alien skin oyo tasobya nze n'olumbe tukoze olumbe tukoze dduwa abaana batola sente zakola mu lumbe mu dduwa bali bafangoni era bebanzijukiza in fact lame ennaku 40 ziweddeyo twagala kuwa sente zo edduwa etuuse edduwa saagipostinze naye edduwa yabaddeyo oba ku osajjo twagikoze eya40 alien skin yambeereddewo omuntu omulala mmeremenya ate nga wannuupu mmeremenya oyo nze gwolaba ne walifuna ekizibu nditunda ekyange mmeremenya yali ambeereddewo oyo gwolaba Luwilayiti ntongo Sinax nambeererawo waliwo n'omuvubuka atera okunvuma oba ye lwafaati oyo ayasama ennyo mwagala nnyo naye yambeererawo Vegas yambeererawo Jasi oyo Jasi yete mumwogerako saagala mutabiko yafuuka muganda wange Deshi muzungu ono muddugavu n'atunulanga ate muvumye bannange nange omukungu bagezi siibe mwangu omuzungu oyo muddugavu oyo Godfather yambeererawo bannange baali abantu bangi true leader Ajati Namyalo bannange abantu bangi bambeererawo Mariam ON Sajati Namyalo bannange baali bangi mwambeererawo vako ono gwe babanje ebintu ono gwe babanje ebintu abawo Franka Senga Acid banenze temunyigisa abantu temwogera mukomaawo bangi bambeererawo mbamanyi ku mutima ate ero oyagala mboogere mbeeko besoogedde banyiige oba nammwe mulinga amatako munyiiga munyiige mulinga ono naafeekinga obulamu mbu kati alinnya booda mbu yakutte mukazi we n'amuwa ogukeesa ogukadde mbu bapulitendinga muli baavu bya ddala sente z'abaweddeko gambi ali muzungu nga yanziikirako ddi astagfirullah astagfirullah ngamba muzungu ono omuddugavu ono astagfirullah kisirani nagawa ngamba ono akwata ku kisenge n'agamba mwasamire muli oyo gwe ngamba yani erinnya lye gwe ngamba MC muzungu gwo yasame amannya gesoogedde towe mulira ku live yange astagfirullah nagis kuvaddi nange ninayo abatanjagala nange nina besaagala ne Masa ne Sumaya Nabuzi ne Sudidoni mikwano gyange ne Lavo Mase bonna bambeererawo bangi namwe mulekere owandiika nkitegedde bambeererawo ate temukisussa nange nali mbeereddewo abamulaba nabeererawo miliyoni ya girlfriend ne muziikirako wadde ogamba nti Kasole baali mulaba nani mpulira bulungi agasa ne mubeera wadde ogamba nti Kasole nakoowa oyo omwana oyo omuwala oyo balinga ono muvubuka ono apulitendinga nti yeebuzaabuza mbu beefudde nti bakola content mbu simanyi omukazi alinnya piki mbu omukazi asitudde obukeesi mbu alaga mbu sente zibaweddeko sente zaabaweddeko tetwagala mwekaze ate muleme kukisuusa nti mutubuzaabuza amazima gali nti ensonyi muleme kuzifuula busungu olina dda mu kasingo ruumu mbu azina empere mbu we basiika amigaati n'amagi mbu anywedde ekicupa kya soda nti alaga obulamu ekituufu muleme kukwata kuswala kwammwe kukusiigako kazigo mwaswadde sente temukyalina ennyumba yali ya kwikironi bagibasikako emmotoka baazibasikako temukyalina wadde ennusu 10 mulekerawo okwekoza nti kati mwefuula abazannya content nange ebyo nsobola obbikola nange nsobola okukera ku makya ne bangoba mwene ennyumba kangeze nti njipangisa
nenfuna ennyumba gye nsobola okuddamu nga ya mitwalo 10 ne nnoonya akayumba k'ettaka ne nneekazaakaza. Muli mu kwekaza, muleme kwekaza nga kakono ng'afokota akakono mu matako g'eŋŋamiya. Muli mu kwekaza, ssente z'abaweddeko, temulina wadde 10. Mwayagala okutambulira mu bulamu bwa Lucky Jale nti mulina ssente. Mutuula ku dayiningi ssebo mwezinya kapa kapa kapa, tema nsingo, tewali mudigido, kapa kapa. Mbu omukazi wanyeenya akatwe ogubina guli eri, mbu omusajja naye waatema we bezinyazinya. Ssente z'abaweddeko. Kati muddemu muteme ensingo ku ttebo gye mwaliko, muddemu kozi nga mulina draft. Muddemu muteme ensingo. Newe munaatemera ensingo mu singo luumu, mugende mu double room ey'eruumu 2 gye musobola. Eri ennyumba ennene mwagivudde, muddemu kale muzine kapa. Mbu kaba tema nsingo we basiika amagi. Buli kimu wakiteeka mu kamera. Janati kanekooko oli n'abiguza ogubina. Ate tebamuwaanye nnyo. Ssente z'abaweddeko, muddeeyo mulime obutungulu, mugende mutandika okusolooza obucupa ku makubo, mugende mulime kasooli. Ssente z'abaweddeko. Muddemu muzine kapa ku dayiningi, musiika amagi. Basiika amagi nnyini batubuzabuza. Ssente zaaweddewo. Emmotoka ennene baazisika mulinnye tukutuku. Kwata tukutuku gye watonera omukazi, nagamba ye level yo. Kati mwebuzaabuza mbu ne tukutuku temukyagirina nti mulinnya boda. Tukutuku gye muba mulinnya yentuufu. Era nakugamba okwata otya tukutuku n'ogiwa omukazi nga gw'ovuga Range Rover, olaba kisoboka. Nenkugamba nti eyo tukutuku ye level yentuufu, Range Rover teriba level yo. Kati kwata tukutuku gye muba muvuga. Muleme kwebuzaabuza nti ne tukutuku baagisise, yo mugirina. Era temwewaayiriza tukutuku weeri mu kakomera we musula kasingo buno bulumu bubiri mweri mu tukutuku. Temwefuula mbu kati omukazi alinnya boda, mbu kati ozze ebbali mu kisiko, mbu omugambye kati linnya boda tuteekeyo tubuzebuze baleme tulemerako tubabuzebuze, tubagambe mbu mujja ffa kubibakwatako. Temulina wadde 10, temutubuzaabuza. Mulinnye paso. Ate nze nabirabirawo n'emmotoka eyo we yakutuka bampa, oyo omuvubuka yali ayagala kaaba nga amaziga gajja we yeebuzaabuza ebiyengeyenge. Era we badde ebbali bayomba ne bayomba n'amuluma mu mugongo. Temulina ssente, temulina wadde 10. Ssente z'abaweddeko, mwagala nnyo okufeekinga obulamu. Mbu kapa mbu akanikuuku, mbu bakoppa luzzi. Oli luzzi mumusobola. Mukifo ky'okugamba mbu saala ezigubina gunene, mbu saala ezitolo kiki. Nawe nteme ensingo. Nawe nsobodde nteme ensingo. Nakugamba wano nti wano tetulina feekinga bulamu. Mbu era baby, mbu kati tufuneyo emmotoka, twewoleyo Range Rover, mbu weefuule nti olina ssente. Naye nkugamba nze si feekinga bulamu. Bwe tuba baakulya mukene gwe tujja okulya. Kati olaba abali we baaswadde mbu baali bazina kapa tema nsingo. Nze sijja kutema nsingo. Ngamba nsigenda kwegatta nkooyi. Bana impezaako nange ndi muntu nkoowa. Tuntu kima kya misana lwaggulu binaafuuka byakulya. Juice abadde ki? Ye koodi annange. Tujja mukola edda. Tukole ki? Tukole ki? Nedda. Kale oba okakasa by'oyogera nti bituufu, jangu oyogere. Tukole ki? Ye koodi jangu. Tereza. Jangu obuuze ku bantu. Obuswayiri tebuyina buzibu. Anti kyova olaba nze nkugamba we don't fake life here. Oba osibye kati ez'enviiri sizirina sibye Kiswayiri. Ate lwaki mba nfuna wiigi kusimanya mpolaayo wiigi mbu sizirina oyina Kiswayiri kiikyo. Kiikyo Ekiswayiri kiikyo nze sizirina. Ate lwaki mba mpulitendinga. Mutandika okutambulira mu bulamu obwa ddala. Onkuba.
toddamu kunkuba ono gwolaba ono antulugunya bwe mubeera eyo najja wano mu kamera ne yeegonza nkuba andyako emmere ansuza njala wajja wano ne yeegonza era kino nkibagamba Janaati mumulaba ono Janaati wenyiiga nga mumanye nti nnyize mumanye okudda ku sayidi z'abakazi ne mutandika alama gwe mukyamu Janaati tayomba mukwano ono ayogera n'okutugaatuga we tudda mu kamera ng'agonda nnyo ng'era mugamba bambi kamama tekoogera Janaati okaaba ebyaddala bambi wabula tokaaba kuba tubadde mu muzannyo tokaaba bebi wange kale sirikawo obuzibu naye tuba mu muzannyo n'okaaba kyokka gwe onkuba ate toyagala kukuba kale nkuba biggwere okuba kale nkuba nawe tokaaba byebuzibu abantu tuzannyangamu n'omukazi we muzannya ate ye aba akaaba bukaabi kati tubadde tuzannya bannange engeri gye mwagalamu n'apetayiti ekola live ebuze n'emmere egenda kunnema bannange kale solo ebi wange solo kale nkubaamu biggwe nkuba mu mugongo nkuba aya sole naawe wallahi wookaaba oba okoze bubi bannange kanyiige nakuli ebitokaaba naawe sole amusole tubadde tuzannya sole kale nfukama